Mpuliriza nkulamusiza ko nnyo yonna gy'osinze okuliriza emmandu so 89 akatonyeza CBS FM, Radio Buganda, Radio ya Ssaabasajja Kabaka, Radio ey'abavubuka b'omulembe omutebi. Dakika ziri 10 zokka zimaze okuyita ku ssaawa M ey'akawungezi k'olunaku olwaleero, olunaku lwa kutaano nnaku zimwe ziri 25 omwezi tuli mu Gwakuna omwaka gwa 2025 bwe gutyo nagwo tugutwaliriza mu ngeri emu oba endala. Abafunye ebirungi tubasanyukiddeko, abafunye ebizibu eby'enjawulo tubasaasidde ne tubakwasa Omukama Katonda. Waliwo famire ya mukadde wange Kalule Nfuka, empulira kiteetaaga Mutete Masingo, waliwo muganda waffe Sserwanga Habert Kalule, mutabani wa Kalule Nfuka omugenzi, bambi naye afudde mu kiro ekikesezza olwaleero, afiridde mu kabenje ku Northern yawe emmotoka emukubye, era bwetyo n'emubetenta. Twagala okubasaasirako nnyo abe Mutetema, nyumba ya Kalule Nfuka engeye yonna, kitalo nnyo Habert Sserwanga Kalule agenda kuziikibwa enkya awe kiteetaaga ssaawa 8 ez'emisana. Tubasaasideko nnyo kitalo nnyo, kitalo ddala. N'abafunye ebizibu eby'enjawulo mwena tubasaasidde mu ngeri ey'enjawulo. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo. Ssaabasajja Kabaka aweereza obubaka obw'okusaasira olw'okufa kwa Papa Francis. Kamalabyonna Munnamateeka Charles Peter Mayiga obubaka buno yabutuusizza ku Lutikko e Lubaga, era Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti abakulembeze bagenda okutwala ekyokulabirako ekya Papa Francis eky'obwetowaze n'okufaayo ennyo eri abantu ate n'okwagala emirembe. N'abakulu abalala bangi batadde emikono mu kitabo ne bawaayo obubaka obw'enjawulo ku lw'okukungubagira Papa Francis. Ennaku zibadde 3 ng'ali mu St. Peter's Basilica oba Basilica mu Vatican, ng'omubiri gwe abantu ab'enjawulo beetoola mu Basilica eno okugukubako eriisa evvannyuma. Era wetwogerera ku ssaawa zineemu ey'akawungeezi e Vatican ziri kati ssaawa 12 enteekateeka eno ezingiddwako, kubanga yabadde kuma ku ssaawa 12 zennyini ezeeri tubali mu maaso essaawa nnamba. Olunaku olw'enkya agenda kuziikibwa wadde nga akoze ekyafaayo nti yagenda kuziikibwa ebweru wa Vatican, wadde ekereziya mwagenda okuteekebwa nayo Vatican yegivunaanyizibwako wadde ngeri bweru wa Vatican. Ekyafaayo ekimenyeddwa okumala emyaka egiri mu 10. Emikolo gigenda kubaayo olunaku olw'enkya era gigenda kutandika ku ssaawa 3 ez'e Vatican oba ez'e Roma, ne wano tujja kubeera mu ssaawa 4 ez'okumakya. Abakulembeze b'ensi bangi basuubizza okubeerayo. Omulino owa America agenda kubaayo, owa Bufalansa, owa Philippine, owa Ukraine, Ssaabaminisita wa Bungereza n'abalala bangi bagenda kubeerayo olunaku olw'enkya mu kuziika Papa Francis. Bingi ebigenda okubaayo, tugenda kubimanya. Ye Donald Trump amaze n'okulinnya ennyonyi okwolekera Roma Air Force One, ndabona ku mukuto gwa BBC emaze okulumba obwengula okwolekera Roma okuziika Papa Francis. N'ebirala bingi byetoloolera ku kuziika Papa Francis ogenda okuba lunaku olw'enkya n'okumukungubagira. Tujja kwongera okubimanya mu programu zaffe nga bwe zijja okuba, naye ng'abantu babadde bangi, babadde mu mitwalo abasobodde okumukubako eriisa evvannyuma. Ndi ne Dr. Bernard Rubwama. Dr. Bernard Rubwama ono avudde mu ministry ey'ebyobulamu. Twali naye emabegako ne tunuulira ensonga z'Ebola, kirwadde ky'Ebola nga bwe kituyoyomya, kituzinya oluguje. Dr. tulamuseeko. Abatuwuliriza nate nsanyusa okubeera wano ku radio y'obujjajja era omulundi ogwokubiri. Mbebaza gyonna gye mukoze olwaleero egya wiiki, Mungu basobosezezza, tukyebaze. Bw'oba tusobodde saba ajja kusobozesa. Abaviiriddwako abaabwe tubasaasira, n'abakyali abalamu mwebaze Katonda olw'obulamu mulina, kuba obulamu kirabo. Bitambula bitya mu ministry by'obulamu? Alhamdulillah, Mungu kyatuwadde obusobozi okubitambuza bukwakku mu ngeri gye tusobole yaffe era ekituli mu ttaano. Luli twali wano naawe wazinaku wazita za incubation eza Ebola, yoga twetaaga ennaku 42 katulabe tukyalina akawuka oba tekakyaliwo. Ennaku ezo zigwa kodi
twatandika nga we nabajjukizaako emabega twatandika okubala nga 11 mwezi oguwedde. Omulwadde waffe yasembayo omulwadde oyo twamufunanga 4 March n'agenda mu ddwaliro nga kwolwo lwennyini ekiro nga 11 bagenda okukebera nga mu lufuutifuuti kye bayita okubeera negative ng'obuwuka bwonna obw'Ebola mu mubiri asobodde obbukuba n'abumalamu. Kati kwolwo lwe tutandika okubala ennaku zaffe 42 tubala ennaku 42 nti 21 ennaku 21 emirundi 2. Lwaki 21 emirundi 2? Kubanga obuwuka omuntu bw'afuna akawuka ka Ebola mu mubiri gwe bwe mbanga nkafunye olwaleero ku Lwokutaano ku ssaawa emu nina essaawa 48 okulaga obubonero okutandika okulaga obubonero obw'Ebola. Kakati wakati ezo essaawa 48 zina ku 2 ntandika okulaga obubonero ebiseera ebisinga mu ngeri yonna gye busoose okulabikako. Kasita ntandika okulaga obubonero obwo mba nsobola okusiiga obulwadde obwo obw'Ebola. Kati kintwalira ennaku 21 olwaleero Olwokutaano nga 25 ne ogattako ennaku endala 21 mwezi ennaku 21 omuntu alina obulwadde obwo abanga mulamu obanga afudde bwe yabanga tetulina kye tukozeewo mu nnaku 21. Ngetuba nga tetulina kye tukozeewo ennaku z'obeera nazo nti yafunye akawuka ku lunaku luno nga 3 naye 3 mu Gwokusatu ogundi Maachi tugattako ennaku endala 21 nga 21 ogwokuna tuba tutegedde aidha obeera mufu oba obeera mulamu. Nga oli mufu ng'obulwadde bukusobodde obanga oli mulamu ng'obulwanyisiddwa ne busoboka. Naye lwaki tukola ffe ennaku 21 nti kiva ku embeera yaffe nga Uganda bweri nti okufuna obubaka bw'abantu abalwadde si kyangu. Ebiseera ebisinga bw'ofuna ekirwadde omutwe ne gukuluma ky'osooka okukola kukebera mu nsawo y'oba olinamu kapanado oba mu nju n'osuulamu. Bwe kagaana n'ogenda n'onoonya kakiriniki akali awo kumpimpi. Kakiriniki ako bwe kagaana lwojjukira nti nno bannange nno ndi musawo n'olyoka ogaana naye ne bakwano bange abakugu n'olyoka obakubira. Naye wakati awo ate kyetutatera kwogerako waliwo omukyalo eyo bwe twali eyo mu nsozi z'Erwenzori ettoolo yakyogera nti weebuuzaako kugamba kuba senga awo n'agenda ne yeebuuzaako ekireesa obulwadde. Kakati ekyo kituleetera okubanga obudde obusinga tubumala mu kukola ebyo mu kukola ebyo ebitakujjanjaba. Ogenda okuleeta obujjanjabi okubufuna nga obudde olumu bukoze eki bugenderedde. Kati awo mu ebyo ebyadda muno dda muli weetaaga ennaku 21 mwezi ennaku 21 oba mulamu oba obeera mufu ku bulwadde bw'Ebola. Naye olw'okubanga abantu baffe bagenda eno n'eri agenda okujja ku ddwaliro eddwaliro okuleeta obubaka ate ne ministry ebufune bakuggyeko omusaayi bakukebere kyetuva tuffe tugamba nti omanyi mu kifo ky'okutwala ennaku 21 zokka ze tuba tubala okuva omulwadde waffe yasembayo okuwona oba okufa ffe katukole ennaku omeka 42. Tekirina kye kitukosa okukikola emirundi 2 era kye tubadde tukola mwezi ennaku 42 tuba abasawo babeerayo eyo mu byalo abatandikirwako ku malwaliro n'ebifo ebirala nga bagenda banoonya abalina obubonero bwefaananyiriza buno. Kwegamba kituukana ku ekyo nti naawe yenna alina akabonero akefaananyiza ku luno tetulina buzibu tukuggyako omusaayi ne tukebera waakiri tukusange ng'obulwadde obwo tobulina bw'ogeraageranya n'okubanga busigaddemu mu mubiri ne tugira akasita atambula ne tukuta ate ne twejjusa ne tutandika okunoonya wa gy'oli. So kyetuva tubala ennaku 42 era abasawo babeera gye bali eyo nga bakola okunoonyereza okwo. Tuvira ddala ku byalo nga batambulira mu gundi zaffe mu byalo byaffe ne ku malwaliro gonna nno gonna amalwaliro ne getumanyi nti galiwo mu bukyamu awo tetuba mu enforcement tetuba mu enforcement kuba bw'oleeta enforcement awo
gwe wandifunye mu kalwaliro oli akwata galaji ye n'agifuula eddwaliro ba sitting room emisana eba sitting room ekiro eddwaliro yeeyongererayo ddala ate nga si kyekigendererwa kyaffe era bwe tukugwako nga tugaale waayo eddwaliro liwandiisa ate oba ebiwandiiko birina ate olina obusobozi naye nga n'abantu bo bojjanjaba twagala okulaba baani bojjanjaba bafaanana batya kati enaku 42 ziweddeko yesebo ziggwako leero bwe kataligirya bwe bitakyuka ekiro ky'olwaleero ate bisobola okukyuka omulundi ogwasembayo twakuba guddigudde ne bitabuka ayi tumazeewo ffe tulowooza tumaze ennaku zaffe 14 tuba tuli awo ekiro okusanga 2 ez'ekiro emulago omuntu n'afa abasawo ne bamuggyako sampo ne bagiddusa we wandege yatulinawo laabu yaffe abamanyi ku public service ku ludda luli tulinawo laabu yaffe awo ne bagiddusawo ne bagitwala sampo bwetuukayo mu laabu kitwala essaawa 4 ng'otegedde ebivudde mu kulonda bigenda okuvaayo nga tamyuse ne batuyitayo gye twali etudda kwe kutandika okuddamu okubala omulundi ogwokubiri era kisoboka musobola okubeera tuli awo twetegese so as per now tukyali mu mbeera ya ssuubi era bwe bitakyukako ekiro ky'olwaleero enkya ku makya abakulembeze baffe ku kitongole ky'ebyobulamu bajja kulangirira mu butongole bagenda kulangirirawa Mbale yesebu si Mbale abakuli ku radio y'obujjajja si Mbale owaffe owawali owakibuuka oweegundi ow'empigi nedda Mbale oweeri ebugisu kubanga eyo bwe twali tutandika omusawo waffe gwe nabagambako wiiki ewedde yatandika enjega eno nga 3 January mu Gatonnya eyafa yava newankubadde musajja mukulu yali akolera wano Kampala yaliwo Mbale kakati kyakwata nnyo ku famire yaabwe kubanga era bamujja eno ne bamutwala nazikibwa Mbale naye wakati awo omukyala bingi ebyabeerawo awo mu kkubo nedda yazikibwa Mbale bwe yafa ate bwatuuka Mbale basawo banne ne bakizuula nti obulwadde buzibu nnyo kwe kumussa mu ambulance kati olwo tebanategeera nti Ebola kwe kumussa mu ambulance ate ne bamukomyawo emulago ate n'afiira emulago wetwamujja netulyoka ate tumuzaayo kumusika ku mutaka kyekyo lwaki Mbale tetugenda kugenda gye yali akolera wano tugenda kugenda gyazaalibwa bwe bijja tugeze nga biri bulungi nekankumono kyekibuuzo mala okuwa buno obakanga bumu tweyongere apuliriza programu y'olunaku olwaleero tulina aba Plan International ne Ministry ey'ebyobulamu okutunulira akalwadde aka Ebola naye nga bwe tubadde nga bulijjo nga buli lwakutaano olusooka mu mwezi n'olwokutaano olusembayo mu mwezi essaawa eno esooka nga tubeera ne bannaffe aba Quality Chemicals naye ku mulundi guno tukyusizzaamu olw'embeera y'ekirwadde kino eky'Ebola tumala okufuna obubaka buno nga bwe tweteekerateekera okumalako ennaku zina 42 ez'okuzuulira ddala tukyalina Ebola oba tetukyalina nolwekyo bannaffe aba Quality Chemicals tujja kuba nabo sabiiti ejja ku lwokutaano ssaawa 2:30 ez'ekiro tujja kuba nabo nga twogera ebigambo olwaleero tetusobodde kubeera nabo olw'ensonga z'Ebola eno nti abadde etaaga obudde obw'amangu naye njagala kujjukiza mu kkowa eryo nti Tamido ly'eddagala ery'omulembe mu kulwanyisa enkuyege ne zisaanirawo ddala anti buli ekona ku ginnaayo eba erozeza ku Tamido nayo egabana ku ddoozi era bwetu neerugenderamu bw'okozesa Tamido enkuyege zonna zifiirawo ng'osima omusingi otegeka faamu osimba miti n'ebirala byonna Tamido omwetaaga nnyo Tamido akwata kisooka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege Tamido w'omutadde amalawo n'ebbanga si wannaku oba mwezi oba mwaka amalawo emyaka mingi ddala kasita gw'omuteekaawo ng'omanyi enkuyege ozigobye ngoba enkuyege ng'okozesa Tamido asangibwa mu Quality Chemicals ku Quality Chemicals House wali Katwe ne mu hardware zonna ezesigika nolwekyo tambula nabo ebitu bigenda kuba birungi njagalira okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano nyongera okukibajjukiza tugenda kubeera wano 2 ogwokutaano ssaawa 2:30 aba Quality Chemicals tugenda kuba nabo wano nga batuwa emisomo ate olunaku olw'enkya baga nti
babateekerateekera emisomo mingi nolwekyo tutwale ng'ennaku z'omwezi 2 ssaawa 2 okutuuka ku 3 ez'ekiro tugenda kubeera nabo wano mu programu kkirizo bagaana mwebale kutambula nabo n'etamido mwekwate nnyo kumanduso ampulirize manduso ku dakiika ziri 29 zibula okuyingira essaawa 2 nkyali ne Dr. Lubwama Bernard tutunulira kirwadde ky'Ebola naye tulina essuubi ennaku 42 ziweddeko olwaleero ziri mu kuggwako mu kiro kino olunaku lw'ekya minisitule egenda kusinziira Mbaale erangirire Uganda tukyalina Ebola oba tetukyalina ffenna tulinza ekigambo eky'essuubi olunaku lw'enkya naye nga nzira wa Dr. Lubwama njagala kujjukiza Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China ejja groupage ne Sekinoomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwo okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era nga basobola n'okukuguliza tiketi balina n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale bawereza ssente eri oyo gweyagala okugulako ebintu ekyo no bakikola ku bwereere kati omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe etasangika baliko BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu kokuba eri noti 7 noti 152 331 oba noti 762 799 885 ojja kumanya ebisingawo omulimireka kwegumya nti ebyokungula bimala ate ng'osobola okubyongerako bwekwata Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited tewali ddagala likaza muddo kwenkana Weedmaster bw'okozesa Weedmaster toziiza buziiza muddo wabula ogugobera ddala ne gutaddamu kukusumbuwa ku nnimiro Weedmaster kuyamba okulongoosa ennimiro yo amangu ddala n'osiga mu budde ate ebimera byo ne bimera n'amaanyi amakungula ne gaba masukkulumu ate omuddo ogw'emputtu ng'ennanda kayukiyuki n'emiddo emirala Commander 240 yagisobola tugamba nti nekino kikulu bw'oba okozesa Weedmaster oba Commander 240 gata mu Golden Drop ono agenda kutangira enkuba okunaazaako eddagala ly'ofuuyidde lisobole okuyingira mu bikoola munda omuddo gukale okusukkuluma mu bulimi kutandika na kukozesa bisinga bulungi weekwate Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited abeesigika mu by'obulimi era beebo bokka awojja kuba ensonga ogikutte bulungi Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini balina estates nnyingi omuli Mwera Kachiri Estate Hoima Road millioni 16 okutuuka ku 2 balina Nampunge Kachiri Hoima Road millioni 16 era okutuuka ku 2 balina Namusera Mabombwe millioni 25 okutuuka ku 3 Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road millioni 3 okutuuka ku 3.5 Bombo millioni 15 okutuuka ku 17 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road millioni 23 okutuuka ku 25 amasanyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpala kkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo mu bwangu bw'ekitalo essimu k'okuba eri noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo Dr. Lubwama Yes, ekya tulindiridde okulangirira okugenda okukolebwa era tulinze ekivaayo wadde ng'essuubi tulina ddene nti biyinza okusigala nga bwe biri ne batugamba nti Ebola mu ggwanga aweddewo ekirangiriro bwe kijja mu mbeera eyo Uganda twekutte tutya era tuzzaako ki bwe kijja nga embereteredde akati obulwadde buno ng'obulwadde obulala bwonna buva mu kubwerinda nakukola kituufu ekyenjawulo ku kino abaaliko ku wiiki ewedde nabagamba ekizibu ku kino kiri nti buno obulwadde tetumanyi wa ani abusuza okugjako ebinyira tetumanyi nsibuko yaabwo ate n'ebinyira nabyo bifuna bufune kati ekibuuzo kiri nti buba buvuddewa okuyingira mu binyira kati ekyo kyekitu ekitamanyi kiba kitegeeza newankubadde zino ennaku tuzimazeeko waliwo gye buli eyo wetutanaba kuzuula wenagamba wetugenda mu maaso okuzuula ate ekyo kitwalako ku budde
Essebo. Kati essaawa eno gye tugenda okukola tugenda kusigala nga tunoonyereza waje buli n'okulaba nga tukyasuula enkesi nti bwabeerayo awekakubye wonna walala wonna tusobola okukwata ekkubo ne tubujjayo yonna ne tubukukunulayo yonna gye buli nabo ne twegattagatta ate ne tulwana. So kati embeera ya bwerinde kyekiddayo tuddayo ku bwerinde mu lulimi lwaffe bwe tukiyita. Ne tuddayo buto ne tutandika buto okulinda emirimu gyaffe bwe ginaatambula. So kati bantu kwongera kubajjukiza bubonero Ebola akwata atya azizibwa atya? Ayina emitendera 3 ogusooka ayina enkuba 3 bwe zijja esembayo eri eyokusatu tewandyagadde nnyo gituukako kubanga ate abasinga gye bamanya. Kati butandika butya osooka omubiri oguleeta ebbugumu eringi ennyo ne bwogezaako otya kyenabagamba era nkiddamu ne bwogezaako otya ng'ofunye obulwadde bwa Ebola akabonero akasooka kwe kubanga ojjanjaba obubonero obwo nga tebuwona. Obujjanjabi obusookerwako omubiri nga gukumya omuliro abasinga batera guyita malaria typhoid n'oddako eno n'eri naye nga tegukola ki tegugenda okwo kwogatta ebintu ng'omutwe okuluma mugongo nakanyama ennyingo okuluma ebyo bwe bubonero obusooka. Kati bwe yenkuba esooka enkuba ey'okubiri otandika okufuna omuntu okuddukana okuddukana olubuto luluma okusesema amaaso gatandika okubeera nga gabeera nga gavaamu amaziga naye nga gookerera. Ekiddako kyengenda okuddako ku nkuba ey'okusatu kati awo omuntu n'okulya kubula appetite ebula. Bwe bivaawo ku nkuba ey'okusatu ekiddirira nti omusulo gwabuze nti kati tutandika okulaba nga ogwo omutono ogujja nga gubeeramu omusaayi obubonero obw'omusaayi okulabikirako mu byofuluma kutandika okulabika mu musulo mu bubi mu kusesema amaaso gali genkugambye agabaddemu ebbugumu ennyo ogenda okulaba nga gajjamu omusaayi. Abantu abamu bava omusaayi mu nnyindo abalala bayiwa bw'oyiwa ku mubiri kuno omubiri guba gulwana n'ebbugumu kati ayiwa olutiko lubanga lutiko naye terugenda lubeeramu omusaayi. Kati ffe ku lususu lwaffe olw'abaddugavu kizibu oddulaba naye mu bazungu olulaba nga lumyukiridde ddala. Kati ate ebyo byebisembayo okutandika okuyita ttembo ebyo omuntu bw'atuuka ku nkuba ey'okusatu omanya ye agenda naye wano awasooka n'awookubiri omuntu tuba tukyasobola okumukola ki okumuzza nga bwe nagamba kati nga luno nti abalwadde 10 abaasobola okujja mu malwaliro gaffe gye tujjanjabira baawona n'abajjanga olowooza bali bubi baawona kwaba 12 abazuulibwamu obulwadde buno 2 baatufaako naye twagenda bazuula nga bamaze okufa kati naye bano abalala 10 abaagoberera abasawo ababajjanjabako n'ababajjanjabako awaka bo baawona. So kati mu mbeera eno gye tugendamu obujjanjabi oba first aid naki byonna kati bagenda kubisangawa kuba oluusi obeerawo ekirwadde nga kigudde ministry emanyi okuteeka centers mu bifo ebyenjawulo kati Emityana tutaddewo Ntebe grade B tutaddewo obulwadde bwe bugenda ne centers ezo ne zizingibwako kakati mukadde ke tuddamu buno tebukolebwa bwe butyo buli ddwaliro lyogenda lisobola obukugu bwe babeera nabwo nti abasawo ababeerako basobola okulaba obubonero obwo ne bakugamba nti omanyi guno gususu ogw'omulamuzi guno si musujja busujja ogw'ensiri wayina okubeerawo ekirala naye nga bwe nakugamba ku luli waliwo system gye tukozesa osobola okuggyako omuntu oyo omusaayi ne gutambula ku bwereere ne gutuuka ku laabu zaffe ezikebera Ebola. Nkiddamu wano ziri mu bitundu 3 laabu zaffe esooka gye nayogeddeko eyeewandegeya ey'okubiri eyeebutabika eri butabika si wano ne waliwo laabu ennene ebutabika ey'okusatu yeeri Entebbe eya Virus Research Institute. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika tubuza 19 zokka tuyingire essaawa 2
bwe tunayingira essaawa 2 nina aba district y'e Mukono tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo nabo bamaze dda okutuuka. Ne mu studios twegattiddwako Kadumye Jackson ono yatwala ebyamawulire mu ministry y'ebyobulamu. Sebo tulamuseeko. Anayanza nnyo abawuliriza ba CBS FM musiri mutya basebo ne banyabo. Erinnya Kadumye Jackson ngwabuzito naye nga okutereezaamu awo sitwala byamawulire ku ministry naye nva mu kitongole ekivunaanyizibwa kuwa mawulire okusomesa n'okutumbula ebyobulamu nga ndi senior communications officer era nga nange ndi wano mu studio okwongera okuttaanya ku nsonga y'obulwadde bw'Ebola we tutambuliddemu okuva mu January nga gwakaawo paka okutuuka olunaku lwaleero we tulindirira olunaku olw'enkya okulangirira mu butongole nti ekirwadde kino kiweddewo. Sooka twebaza abantu bonna bavuddeyo okulaba nga tukwatira wamu okulwanyisa ekirwadde kino eky'Ebola. Musawo munnange gwe mulabye asoose okubabuulira ensonga tutambula nabo wonna obulwadde buno bulabika Mubende n'Embaale Sewera nabaddeyo ne musawo ono n'abalala tugenda nga ttiimu okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino. Era nze ku side gye nvaako tutunuulira nnyo kituyita risk communication and community engagement. Tutunuulira nnyo okusomesa abantu bana basawo kati ng'ono abwakubuulidde bo batunuulira nnyo ekya surveillance okunoonya obulwadde mu muntu oli ddala gwe abuyina ani gwe yabaddeko naye yatambuliddewa bamujjanjabiddeko wa kati iyo tiimu ebeerawo ng'enoonya contacts ezo kye tuyita surveillance nti be batuyamba okumanya nti ono asobola okulwala mu muteeke wano tumwetegereza. Kati ate ffe omulimu gwaffe okusinga gutunuulira nnyo embeera z'abantu n'okubasomesa bamanyi baziizibwe era tukakasa nti omulimu gukoleddwa bulungi okusinziira ku nga bwe tutambudde. Ebbanga lino lyonna tuyise mu makubo ag'enjawulo okusomesa okukola ki naye okusinga twebaza abantu mu disitulikiti zonna mubadde okusomesa kuno kubanga Ebola abadde alina akakwate ku Mbaale ng'ekibuga ng'alina akakwate ku Kampala alina akakwate ku Mukono Wakiso Mpigi ate n'Entoloko Mubende Fort Portal yonna eyo ng'olaba nti abantu badde kutambula kubaddewo naye twebaza aba surveillance bakoze omulimu munene okuzuula abantu abo bonna gye batambulidde. Ne Katonda tumwebaza kubanga atukwatiddeko. Bw'otunuulira engeri gye tukuttemu obulwadde buno tekitera kulabika Ebola kutta abantu babiri bokka ate nga bafa tetumanyi. Naye tukakasa nti abasawo baffe bakoze omulimu mulungi naye n'obukulembeze obw'enjawulo buli ku mitendera egy'enjawulo bukoze. Temusobola kulwanyisa bulwadde bwe buti ng'obukulembeze tebuli mabega wammwe. Kubaffe ng'abakugu tugenda twasindikibwa Embaale ne tusangayo obukulembeze bwayo n'abakugu abayo naye twatulwamu ne tukola plan. Okusooka twagala okutegeeza abantu nti bwe tuba bakulwanyisa ndwadde bwe ziti ezibalukawo awuliriza kubanga leero bubadde Embaale luli bwali Mubende musobola obuwulire walala bwaliko eggulu ne mubeerako ebundi bujjo kakati osobola okubeerawo nga gwolowooze waffe wala nnyo tebusobola ne busobola okujja. N'ebimu ku bye tusookera okugamba omuntu wa bulijjo nti mmwe mulina okusooka ne mukkiriza nti singa by'obulamu bavayo ne balambika nti wano we muli waliwo obuzibu bwe buti mmwe muteekwa okukkiriza ekyo ekibagambiddwa. Bwe mugaana ekivaamu tekiba kirungi. Era endwadde zino yonna gye tuzirwanyisizza ne mawanga amalala abantu mmwe mulina okusooka okukkiriza. Bwe mukkiriza ne mubuuza tukoze tutya kubanga okumalawo obulwadde bwe buti amagezi agasalwa gabeera ku ground awo wennyini. Kati bwe tugamba abantu nti munaabe mu ngalo tosobola kumala kunaabira ngalo Kampala ng'obeera Mbaale oteeka okuba nga waka wennyini otaddewo amazzi aganaaba engalo gwe wennyini obuyonjo bwo ng'obwongeddeko. Bwe tugamba abantu nti waliwo obulwadde mulekerawo ogenda mu bifo ebirimu omujjuzo gw'abantu ezo mpisa zibeera zizo ng'omuntu muteeka okukikola mmwe nga mmwe ne mukendeeza ku bifo ebiteekamu abantu omujjuzo. Kati ebyo byonna bwe tugamba nti mutaayize abantu abava eri baleme kudda eno nga bamulabye Mubende bagamba kati kalantiini teri kuyingira teri kufuluma mmwe muteeka okukola eyo empisa ebagambiddwa kubanga buno obulwadde ebiseera bisinga butambulira mu neeyisa. Neeyisa era omuntu singa olaba engeri gye baweeyisaamu osobola kibalaba abamu babwewala olinaga nti tebujja kunkwata kasamanyi byokkola naye abamu ne beeragajjalira ne bubakola ki ne bubakwata. Kati tubagamba tuli mu kiseera kyakumalako piriyodi eno ey'ennaku 42 naye tekitegeeza nti bubulidde ddala era ng'omusawo bw'abagambye nti gye buli naye we buli tetumanyiiwo naye tugamba nti mu bantu kati tebukola ki tebuliemu naye busigala mu bisolo ebyo eby'omu nsiko kubanga byo tetubijjanjabye era ne bisigala n'embeera eya bulijjo. Kati ffe enneeyisa yaffe yejja okuleeta obulwadde buno okukomawo mu bantu oba obutakomawo. N'olwekyo tubakubiriza okwongera okugoberera ebyo ebibagambibwa
okusooka okwewala ebisolo by'omu nsiko kati mu kiseera kino tubakubiriza kuba kati mu bantu tulowooza nti buvuddemu naye tulaba period gye tugendamu nti abantu bagenda kuddamu bayigge bali ennyama eyo babaage ebisolo ebyo kati gye munaakoma okukolagana n'ebisolo ebyo mu ngeri yonna muba mweteeka mu bulabe ate kibi ky'obulwadde buno nti ffe tugenda okukumanya oluusi ng'olina abalaba okoze eki boosiize kyekyobulabe ekibulimu nti ojja kuleeta ennyama ogigabe ku kyalo tunaagenda okuzuula nti ennyama yabadde ya bulabe ng'ekyalo kyonna kikoze eki kiweddewo n'olwekyo twegendereze nnyo ebisolo by'omu nsiko ebyo engeri gye tukolagana nabyo tubirekere boundaries zaabyo abantu bangi kati batemye ebibira nosanga enkima nga ziri mu bintu omuntu byaliriddemu awo katandaalo naye nga yagamba abeera waka naye nga awaabira waliwo ekibira so obulamu obwo buleetedde ebisolo bino okwongera okutusiga endwadde zaabyo endwadde zonna zolaba kati ssebo ze tulwana nazo abawuliriza musaana mumanyi nti ezisinga zibeera zoonotic diseases ziva mu nsolo kabeere mpox enneeyisa yaffe n'ebisolo kati abantu omukwano gusembedde nnyo tebakyabiwa kitiibwa kyabyo distance tebakyagirekawo nga bweyina kuba ate ng'ebisolo bibeera bisolo kati ate ffe abantu naffe tubeera abantu kyova olaba ne anthrax era naye kati ate alina discs mwali era naye bulwadde buva ku bisolo so tukubiriza abantu nti mu kiseera kino nga minisitule eteekateeka okulangirira twegendereze nnyo ebisolo engeri gye tukwatagana nabyo kubanga y'ensibuko y'endwadde toyazza katumulemu kati oli ku Manduso eddakiika tusigazza 7 zokka tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero ku ssaawa 2 nina abanafu aba disitulikiti y'Mukono naye nga nziri w'abasawo bano njagala kujukiza nti sabbuuni eyeegulidde erinnya ow'omuti ayoza ensangi zino buli omu gw'ayaayaanira ye Jama whitewashing bar soap oyo yeyeka kati aliko era buli omu gw'anonya atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawo kalungi nnyo tagwerera mangu Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga ensangi zino mu Uganda yonna ne ku miriraano ate agula ssente za nsikoboseko bw'ogerageranya ne sabbuuni omulala ate sabbuuni gw'olina okunaba totaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ono nali mu bika eby'enjawulo Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla spobelly Lanzo ice cream menthol Lanzo antibacterial n'ebirala sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap musange maduuka gonna ne supermarket okwetula eggwanga gwe buli wogenda bagambe njagala Jama njagala Lanzo njagala Jama njagala Lanzo awo n'ogenda kubeera otambula n'omutindo era n'omulembe genda ne mu kikuubo madafa ba Chapa Enterprises ojja kusobola okufuna sabbuuni ono omusuubule mu bungi ogende weekolera ensimbi kati yakola Forest Resort Resort kifo kyakuwumuliramu genda obuwumuza obulamu bafumba emmere eya wano n'ebweru w'eggwanga Continental Foods balina swimming pool nungi balina children's park weeri abaana we bawummulira balina ekifo ekigazi ddala osobola okukolera omukolo ogw'engeri yonna ebisolo byabwe birungi nnyo kale n'ogenda mukwano osanyuke nabo buli lwakutaano nga luno babeera na live band n'omuyimbi ow'enjawulo genda osanyuke genda owumuze ku bulamu bali awulweza nga balirweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas ng'odde ekajjansi balabeko ku mutimbagano www.forestscaperesort.com oyinza n'okubuukinga ng'oyitaawo essimu k'obakubira eri noti 7 5 21 995 oba noti 778 333 486 ojja kumanya ebisingawo Airtel egamba nti mukwano okekkereza buli lw'okekkereza musaasaanyayo ate osevinga kinene ofisa kinene n'otereka tugamba nti genda mu simu yalina Airtel nyiga star 10 hash nyiga star 10 hash londawo ekyokusalawo ekyokubiri ogule data bundles kasente akatono ate bakuwa GB nga nnyingi volume nga nnene obulamu bwongera okunyuma Airtel gamba nti kekkereza waliwo ne apps zibeera munda mu simu yo nga ziri datawo nga tomanyi kale ndo byonna biterereze ku Airtel obulamu butambule nyiga star 10 hash londa option ey'okubiri oba okusalawo okwokubiri olyoke n'omukwano onyumirwa obulamu bw'okukekkereza nekujukiza nti ku Libra Vocation and Business Institute batendeka abasomi mu misomo egy'enjawulo omuli electrical installation systems and maintenance plumbing and pipe fitting automotive mechanics information technology institutional catering and hotel management cosmetology and beauty therapy fashion and garment design home-based care nursing balina n'emisomo egy'ekiseera ekimpi myezi 3 ku 6 eri abo bali mu vacation okwewandisa kugenda mu maaso eri abo baagala okutandika mu mwezi ogwokutaano omwaka guno Libra Vocation and Business Institute basangibwa Zirobwe Wakataayi ate balina ne offices zaabwe Ntinda kwa Runa Mall edduka noti 67 esimu eri noti 7 noti 3 7 2 5 noti 7 noti 3 7 2 aba Silver Technical Services Uganda bano bo bakugu mu kalonda yenna
akwatagana n'ebyamasanyalaze ng'amangu okutambuza amasanyalaze, line construction, okusika amasanyalaze ku bikondo, new connections, wiring mu bizimbe, installation, okukolera amasanyalaze okuva mu generators ne solar panels, off grid, okukozesa okukukanikira ebyamasanyalaze byonna. Balikyali Wajjala Namugongo Road, Ebenezer House, opposite Matters Hardware, PO Box 17 Seta. Esimu ko bakubire esooka eri noti 752 lukaga 17 lwenda anamubiri oba noti 7 noti emu lukaga 17 lwenda anamubiri. Kampumbe umbe wanonga nkujjukiza Tamido yeddagala ery'omulembe mu kulwanyisa enkuyege ne zisaanirawo ddala anti buli ekona kuginaayo ebeerozeza ku Tamido nayo egabana doozi n'erugenderamu. Bw'okozesa Tamido enkuyege zonna zifiirawo ng'omusimu omusingi otegeka famu osimba miti n'ebirala ng'ebyo kozesa Tamido. Tamido akwata kisooka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege. Tamido w'omutadde amalawo emyaka mingi ddala goba enkuyege ng'okozesa Tamido. Tamido asangibwa mu Quality Chemicals ku Quality Chemicals House Katwe ne mu hardware zonna ezesigika. Niye nkujjukiza nti olwali tubadde tulina okubeera ne bannaffe aba Quality Chemicals naye olw'embeera y'Ebola eno nitumalako ennaku 42 tuseeseetuddemuuko era aba Quality Chemicals bano ojja kubafuna ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ejja ssaawa 2:3 twogere obulunzi bw'enkoko era tusobola n'okubeera n'abakulu abamu ku batandika kampuni eyo n'abalala. Era nkujjukiza nti olunaku olw'enkya nga 26 tewagenda kubeerayo musomo ku Quality Chemicals wane Katwe nga bwe kibadde kibeera ne bakuteekerateekera emisomero emirala mu budde. Mwebali nnyo okutambula n'aba Quality Chemicals era nga wakyaliwo okugenda mu maaso. Dr. Bernard Rubwama ekigambo ekisembayo obaka obusembayo ng'owumbawumba eri abawuliza ba radio eno kulwa ministry y'ebyobulamu ate mu mbeera gye tulimu y'Ebola nga tumulinnya ku nfeete. Webale nnyo ekisooka mwebale kuwuliriza. Ekyokubiri tubeere ku bwerinde. Ebola akwata buli omu tasosola. Okusingira ddala abalabirira abalwadde nga abasawo n'abakyala kubanga ebiseera ebisinga nga tebamanyi kiki kigenda mu maaso. Ekirala nti atambulira mu bisolo n'olwekyo abayizi nota abayizi batera nnyo okufuna obulwadde obwo n'abettanira kulowooza nti ebisolo by'okuttale byo birina kola ki kuliibwa eby'omu nsiko. Kati tubeere ku bwerinde. Bw'olaba obwojjanjaba ekintu nga tekiwona funa ku bukugu obusingako bakubuulire ki ekikola ki kiki ekikuluma. So si kubeera eyo n'owaana buwanyi bulwadde bannange nno bunyinyitidde nno bunnumidde ennaku eziwera ng'olinganga atembe abususuuta kiri awo ekyobugagga nti wakweka golodi mu mubiri gwo. Yesebo. So buvudde mu bantu naye tebuvuddeewo. Bulina eyo gye buli gye tutannaba kutegeera gye nagamba ku luli naye ng'eyo gye buli eyo ebitututu eruweero eyo mu nsiko zeeyo z'ennakaseke n'okweyongerayo tubeeyongereddeyo nno ddala bayingidde ne mu bunyolo. Esebo okunoonya nsibuko yaabwo ebitundu ebyo lwaki nti biri eyo tubiri eyo mu ttale kubanga tutera nnyo okubulaba nga butandikidde mu bisolo ne bulyoka bujja mu ki mu bantu. Esebo kusibudde dokita neyanziza sebo akunkuumira atakuumira mpeera n'abatuwuliriza munnange. Esebo kale mwami Kadumye Jackson ekigambo ekisembayo. Ekigambo ekisembayo kiri kimu ti fenga ministry omulyango gukyali muggule okututuusaako amawulire gonna agali mu bitundu eyo naddala nga akwata ku bulwadde bwe mutategeera bulungi. Era ennamba yaffe gye muba muyitako kanji basomere wano eri 0800 emu owandiike 0 emirundi 3 osembeyo 6 banjiddemu 0800 emu 0 6 enamba eyo yaffe ya ministry kwetufunira okulabula kwonna okugenda maaso amawulire gonna gakwata ku byobulamu tusobole okufuna bwebuba buzeemu okulabika tusobole mangu nnyo okugyayo abantu abo tubajjeko samples tusobole okufuna amawulire amatuufu naye nga twebaziza nnyo aba CBS FM okutuwa akadde kano n'abavujjirizi ffe tusigadde tuli beetoowaze n'okuwuliriza tuli redde okuwuliriza byonna ebiva eri omuntu wa bulijjo okwongera okukwataganiramu okulwanyisa endwadde bwe ziti. Mbagala nnyo Mukama Katonda abakuumi. Tuweza nnyo tweyanzege ampuliriza essaawa esooka bwetu bwetambudde
nsonga z'Ebola baga nti we tuli tuyinza okuba nga tuwumuddemu naye tetunaba kutuuka buli mbeera ku bwerinde bw'olaba embeera nga ekyuseemuko towaliriza towaliriza kunywa mululuuza kumala bbanga ddene genda olaba abakugu omanye kiki ekikuluma tusobole okwerinda ate embeera eno okwongera okuba enzibu nkyakomawo mu ssaawa ey'okubiri nina aba disitulikiti y'Emukono batudde dda wano tugenda kugira ebigambo abakulu bwe batyo babadde mwami Kadumye Jackson Senior Communications Officer Ministry ey'ebyobulamu ate ne Dr. Bernard Rubwama naye avudde mu Ministry y'ebyobulamu nsonga z'Ebola zitubaddeko katono nnyo kankomewo mu ssaawa ey'okubiri ampuliriza oli ku Manduso nga bwe mutegeeza nti olwali tugenda kwogera ku nsonga za byamisolo wadde nga twesigamye mu disitulikiti ey'Emukono niye naawe omulala ebifa Emukono biyinza okuba nga bye bifa ewuwo nolwekyo bye tunayogera bigenda kukukwatako naawe walala gy'oli kantandike ne Isabirye Sanon omusulo kati mu budde buno gwe twogerako kuba kati abamu babitabula abamu bagamba nti bagutambula na mwaka gwa byansimbi abantu babitambula na mwaka gwa kalenda January to December oba gwa 7 ku gwa 6 kati emisolo giri gityawo neyanziza nnyo omutesitesi ekisookera ddala emisolo gye tusolooza mulimu egitambula n'emyaka gw'ebyensimbi egitambula n'emyaka gw'ebyensimbi ze giriwa tulina omusolo nga trading license trading license ono asasulwa abantu katugamba omuntu alina edduuka erya retail erya wholesale alina bbaala alina restaurant atunga bikyalaani oyo asasula license era nga license eyo eteeka eriri guiding nga baliyita Trade Licensing Act 2000 license eno teweebwa buli omu tulina abakugu aba buli kika so tulina bye tusinzirako okuwa ekisookera ddala bizinesi okuweebwa license erina okuba nga eri mu kifo ekituufu ky'osaanidde okukoleramu kyennyini omuntu mwennyini akola bizinesi alina okuba nga ali fit omuntu ayinza okuba mulwadde alina olubumu alina so tulina n'abasawo abagenda mu maaso okwekebejja omuntu oyo nga tanaweebwa license kubanga license yekukkiriza okukolera mu kitundu kyonna ky'olimu mulwadde ate nga ali mu byakulya so ebyo byonna tusooka ne tubyetegereza n'ekizimbe ky'okolera mu kizimbe kikaaki kisaanamu bizinesi eyo kiri mu mbeera nnungi so kati bwe tuvaawo tulina operational permit naye asasulwa buli mwaka ogw'ebyensimbi so gwa kalenda era mu mwaka omuntu asasula omulundi gutya gumu operational permit asasulwa katugambe nga amasomero law firms ezo business eziweebwa license mu mother ministries tuziwa operational permit bwe tuvaawo tulina omusolo gwa ground rent ogw'ebizimbe no ground rent waliwo abantu abali ku ttaka erya government nga balina lease so abantu abo basasula fees ezo ze tuba tubagerekedde buli mwaka sente zino buli omu asasula za njawulo okusinziira ku ttaka lyo werikola ki bwe lyenkana era nga lyo zino musolo abawuliza banansonyiwa nti ebimu sijja kubimenya byonna naye nja kubabuulira amateeka agafuga omusolo guno gwonna gwe tukola ki gwe tusoloza kubanga bwe kyetukola kiri mu mateeka kati nga ground rent gwali yampuliriza osobola okugenda n'osoma Land Regulation Act 2004 then tulina hotel tax tumugerekera hotels per room per night buli kiro omuntu naye sente zisasula tezisasulwa nanyini hotel gwe aza okusulamu gwazisasula hoteli mugereka buli room buli kiro per night esuzeemu omuntu mumanya mutya nti esuzeemu one kino kakigende abalina hotel bonna omuntu yenna nga alina hotel one tukusuubira okubeera n'ekitabo omuntu gw'osuziza omuwandiika ne ruumu gy'akoze eki gyasuzeemu nze we mba nzize ku by'omusolo nkebera ki ekitabo ekyo kwe nsinzira okugerekera
naye si buvunaanyizibwa bwange okujja nzije sente ku muntu gwokoze eki gwosuziza kubanga tetukola kiro. Buvunaanyizibwa bwo gwalina hotero omuntu okola ki okusasula sente n'ozitereka buli rumu olwo mugijjako meka buli kiro abagenda one mulimu rates zetukozesa tetujja buli ku room because hotel size ekika kyekimu mulimu 5-star hotel mulimu zino hotel ezaffe eza bulijjo zona asange na kifuma zona asange na gojje kubanga mulimu hotel katugambe omuntu hotel esasulwa okuva ku mutwalo gumu paka ku mitwalo 5 tukusobira gwa hotel okumujjako 10 meka 2 musolo ogwo gwe musolo. Then waliwo omuntu nga hotel teweza mutwalo omuntu asasula kakaaga kasanvu 15 bwezityo yaje omuntu oyo mujjako meka siringi 5 okay buli lunaku buli omuntu olwaba azze mangu basuzo baki yes so kisi rates zaki zanjawulo. Ekirala tulina omusolo gwa property tax guno nga tunaguvaako ogwa hotel guno ogwa hotel gusasulwa buli mwezi era omwezi bwe guggwako tulina tiimu zaffe ezibeera ku ground okay ziba zikutuukako naye era omusolo teeka osobola n'okositula n'ojja ku office zaffe nzigule nosasula osobola okugenda ku gombolola osobola okujja ku district osobola n'okututuukirira okusobola okusasula sente zo mu budde kubanga ffenna tukimanyi nti omusolo guno gwe gufaako empeereza ennungi mu district yaffe ya Mukono. Mwami Isabire hoteli zino teziwa license? Hotelo ziwa license bwe ziba nga ziwa license kubanga aba hoteli bagereka oluusi ne bagereka emiwendo nti eno bine 5 wano 7 wano 3 wano bweziti kitegeeza nezakwata okukuwa azimogola kweze ziba zimusasuddwa kwata ojja kusanga Isabye mugambe nti why anti bateekako omusolo kati eno yeetano neyongeramu 2 kyemukola si double taxation because mu kutandika mbadde nkunyonyola ne nkugamba sente zino tezisasulwa ki wa hotel aba yamaze okusasula license ye zisasulwa omuntu oyo guest azokusula muki mu hotel naye buvunaanyizibwa bwo kubanga tetukola kiro buvunaanyizibwa bwo etteeka likirambika buvunaanyizibwa bwo gwe nanyini hotel okujja ku muntu oyo sente ffe tuzisange practically kizibu si kizibu kubanga abantu basasula okay na Mukono basasula era njagala nga ndi wano wennyini okutwala omukisa guno okubiriza abo bonna abatana bakusasula mu myaka gw'ebyensimbi zino abatabadde compliant baveyo basasule batutuukirire beewala okutataganyizibwa mu bizinensi zaabwe kubanga naffe gye twagala omuntu kubanga akola nga teri kikola ki kimutataganya property tax abasinga ewaffe baguyita musolo gwa bizimbe mulimu mayumba aga commercial nga galiko business z'amaduuka mulimu ennyumba ez'okupangisa kati zino nazo zisasulwa buli mwaka era zigerekebwa tulina kyetuyita property valuation list tulina abakugu ba valuers abajja ne bagerekera ebizimbe byonna okay assessment nekolebwa era ne bitubitimba buli omu amanyiza alina okukola ki okusasula era kino njagala okutwala omukisa guno neero okujjukiza balandiroodi bonna abalina commercial buildings anywhere within Mukono oba olina kizimbe kyo katugambe mu nakifumaawo mu Kasawo Town Council mu Namataba mu Katosi mu Kisoga Ntenjeru muveeyo nga tetunnabatuukako ngamba abo bokka abatana bakusasula oba wasasula kino tokiteekako nnyo birowoozo muveeyo mujje ku office musasule sente ezo musobole okufuna empeereza ennungi okay waliwo abatagerekerwa nga bo tebagerekerwa okutwaliza awamu nga bwe nkugambye tulina tiimu ku ground buli mwaka tugereka emisolo ate omusolo nga bw'omanyi nti bizinensi olumu zifuna ebizibu
n'olumu tebibeera bizibu naye zikyuka. Eriiso tuliteeka ku ground. Utumala okugereka mass valuation era tusigala tuddayo. Okay. Buli ajja tukola ki? Tumugerekera. Ate mulimu n'ebintu nga bwe nkugambye license we lukusa olukukiriza okola ki? Okolera mu kitundu. Tukusuubira wenna ow'edduuka owa bbaala owa kinga tonna bakutandika. Ekisooka kukola ki? Kujja kugomboola kubanga kyekikulu kyekisooka. Weyanjule nti ngenda akolera ano business njagala license. Tukukiriza okole ki? Okay. Okole. Because business etalina license eyo teriiwo. Mu mateeka tukola ki? Teriiwo. Okay. Then tulina omusolo omulala ogwa local service tax. Local service tax gugerekebwa omuntu yenna ng'akola business evaamu sente. Katugambe oli wa dduuka n'omukozi nga bakukozesa. Kati wetudde ku b'amaduuka. Ab'amaduuka sente zino eza local service tax bazisasulira wamu ne license yaabwe. Bwe tuba tugereka ku license tuteekako ki? Tuteekako esente eza local service tax zisasulibwa wamu. Then abakozi buvunaanyizibwa bw'oyo akozesa omuntu okusala ku mukozi gw'okozesa sente ezo eza local service tax ozisasuleyo. Omusolo ogwakozesebwa gudda mu kitundu gy'asula. Yeah. Okay. Definitely gudda mu kitundu gy'asula. Naba wantu nawo abave mu kono. Yes. Nga bakola wano. Yes, era wano ntwalo omukisa. Bazibaweereza. Ntwalo omukisa okwongera okuggumiza kubanga mukono nga bw'omanya abakozi bangi ab'emukono abakolera wano. Waba olina omukozi wano mu Kampala naye ng'asula mukono naawe jangu sente ezo okole ki? Ozisasule omukozi oyo gy'asula kubanga etteeka likirambika. Okay. Nti omukozi gy'asula sente ezo zirina okukola ki? Okusasulwa. Local service tax ani alina okumusasula? Omukozi yenna ng'ayingiza emitwalo egiwera 10 buli mwezi. Okay. Alina okusasula ki? Local service tax. Era naye sente si ze zimu kubanga tulina rates ez'enjawulo. Mulimu omuntu ayingiza emitwalo wakati we10 naye nga tasooka 2 omwezi. Oyo asasulayo 15,000 buli mwaka. Buli mwaka. Okay. Sasula lumu. Then tulina abantu ng'omuntu asasulwa emitwalo 2 wakati naye nga tasooka 3 omwaka. Oyo asasula mutwalo. Okay. Tulinawo omuntu nga asasufuna emitwalo 3 naye nga tasooka mitwalo 4. Oyo omwaka asasulayo emitwalo emeka? 2. Ezo zetusuubira gwamukozesa okola ki? Okumutemako oziweereze. Tulina omuntu ng'afuna emitwalo 4 naye nga tasooka 5. Oyo asasula emitwalo 3. Okay. Olina omutemako emitwalo 3. Then tulina omuntu afuna emitwalo 5 naye nga tasooka 6. Olina omutemako emitwalo 4. Waliwo omuntu ng'afuna emitwalo 6 naye nga tasooka 7. Olina omutemako emitwalo 6. Then waliwo omuntu ng'afuna emitwalo 7 naye nga tasooka 8. Oyo omutemako emitwalo 7. Then omuntu ng'afuna emitwalo 8 naye nga tasooka 9. Omutemako emitwalo 8. Then omuntu ng'afuna emitwalo 9 naye nga tasooka kakadde kamu omutemako emitwalo 9. Kati aba basasulwa akakadde okudda waggulu batemwako emitwalo 10. Era nga zisasulwa buli mwaka. Sente zino zibalwa zitya? Kubanga misala bangi bagifuna naye nga giriko ebyokukekejjulako. Tubalira ku take home oba tubalira ku muwendo ogwa contract? Neyanziza ssebo kubanga nga bw'okimanyi nti emisala giriko emisolo. Katugambe kuliko NSSF, kuliko ne pay as you earn. Kati ffe womala okutemako pay as you earn ezo deductions byonna byotolako ne biva mandatory deductions ezisigalawo. Okay. Zezo zetukola ki? Zetutemako sente zino. Okay. Jiwadde emisolo mingi kubanga tulina na building plan. Nga bw'omanyi tulina building control act. Mutwaliza mu building plan si musolo.
naye government ez'ebitundu zirina obuyinza under the Building Control Act okulondoola development zonna n'okulungamya ono tazimbye mu kkubo nyumba gy'ozimbye teri mu swamp teri mu kisenyi. Yes, so abantu abo nabo balina okusasula fees okusobozesa emirimu egy'okutambula plan approval biki ezo zote zisasulwa buli mwaka. Ekyo kikwata ku osasula mulundi gumu. Osasula mulundi gumu kikwata ku oyo agenda okuzimba. Tulina omusolo ogwa tulina ekirala kyenjagala okujjukiza nti waliwo emisolo buli musolo gino buli musolo gulina etteeka erigufuga. Naye nga gavumenti ez'ebitundu tuweebwa obuyinza okugereka n'okuteekawo emisolo egitali wano egitali mu mateeka gano. Era y'ensonga lwaki tulina charging policy. Charging policy eyo erimu buli kika kya musolo kye tukola ki ekikuŋŋaanyizibwa district y'e Mukono. Naye emisolo nga mingi gwe nawe wagisomye tuwulira nga gisusse obungi abantu akazito temuwulira nga kebeetisse kanene olw'emisolo gyammwe. Nyinza okukaanya naawe nti mingi naye ate si mingi lwa nsonga emisolo gino gyonna gye njogeddeko tegiri ku kintu kimu. Oyinza okusanga omuntu ng'alina hoteri era yasasula gwaki gwa hoteri agenda okuzimba asasula za kuzimba. Owa local service tax asasula za local service tax. So buli omu agwa mu ttulu bali naye buli musolo teguli ku muntu omu. Ampiza katumbulemu katono Yasini awumudde nnyo naye katukome tutandike naye. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 28 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Tukyalina ab'e Mukono tutunuulira nsonga za bya misolo. Naye njagala kujjukiza nti I&M Bank kati banka yaffe gyetambula nayo balina obuweereza nno bulungi era tanaba kubulozaako mukwano sigalidde nnyo. Noonya bunoonya ttabi lya I&M Bank wonna we liri oloze ku buweereza obwo obw'omuggundu. Balina kati enteekateeka empya eya I&M Bank OTG app eyo giwanula ku mutimbagana l'essimu ya Sereza ogenda mu App Store oba Google Play n'ogijjayo. Eyegenda kukwanguyiza buli kimu osinziira w'oli ku app yeeyo mu motoka mw'oli ku buliri kw'oli mu dduuka mw'oli na wonna w'oli n'osukuma ssente mu banka oba n'oziyita ng'olina ebyetaago n'ozijjayo. Ayagala kusasula bills za njawulo mazzi masannyalaze oba fiizi za mwana na byonna byeyagadde era osinziira ku app awo ebintu n'obikolera awo ne biggwa. So nga ate balina digital pod mw'osobola okubankingira ssente zonna. Ekyuma ekyo kiri wali ku Kampala mw'osobola okubankingira ssente zonna oba kawumbi oba bukadde 5 oba 10 oba mweka n'ogenda no banking obudde bwonna bw'oyagadde oba bwakiro n'oteekamu ssente zo ebintu ne bitambula bulungi. Kale n'okwatagana ne I&M Bank ogenda kulaba embeera nga eyongedde kukwanguyiza. Downloading I&M Bank OTG app ogenda kulaba ebintu nga bitereera. Honest Estates Developers Limited balina estates empya abali mu byattaka. Estates empya ze balina kuliko Nkowe Gayaza Kikuba Mpanga, Nakawuka Phase 3, Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge. Bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima omuli Nansana na Bujjuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka Phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina 0 Phase 4, Nesisa Rutabe Expressway, balina n'estates Namugongo, omuli Namugongo Sonde, ne Namugongo Misindie. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Ate n'omukwano estates zaabwe zonna amasannyalaze mazzi nguudo byonna birungi era obisangawo n'ekyapa kya mayiro. Emiwendo gisobokera ddala ate b'amazima. Basange ku Martin Road okulira Aga Khan Roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro ogusooka. Essimu ku beri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti M 57 28 73. Neogamba nti simuka ng'otunula ku butonde ku Boulevard Suns Lodge Kalangala obutonde obwetoolodde ebisulo byabwe byoyoteddwa obulungi era nga bijjudde kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okukuwa emirembe n'essanyu. Akawo kanyanja ke kakufuuwako ng'oli mu gadeni zaabwe zijjudde obutonde funano n'ekyokulya ekiwooma. Kiteekeddwateekeddwa abafumbi abaakuguka mu kufumba buli kika kya mmere eya wano n'ebweru w'eggwanga.
kati nno gwe ayagala kuwumulako ku honeymoon oyagala kutwala ku mwagalwawo musobola okucreatinga ka honeymoon akammwe emikono gye bajja gwadde obanga tekinatuuka mugende mummuleko ku Brevard Suns Lodge Kalangala buli kimu kirikkirya balina conference hall erigwa lina meeting wembaga retreats workshops n'ebirala byonna bettanire era gwe ayagala okutambulirako ku nnyanja tugeze muyina ka birthday party mwagala kubeerako ku mazzi nga mudigidira kuli kidongo bwe kikubani bwemusala keeki balina MV Brevard speedboat eyo nno ekutwala ne mukolera party ku mazzi obulamu ne bubeera nga bwanjawulo nokyusaamuuko ebirungo ne bitambula buli kimu bakirina gumanya nti buli kimu bakirina ekifo kigazi buweereza bwebo bwa class itako ku mutimbagano ogwa www.brevardsunslodge.com ojja kumanya ebisingawo basange Kalangala ku bizinga by'essese bali eyo era bw'ogendayo ogenda kuvayo nga obulamu bukyuse esimu k'okuba obukinge eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti emu 334 655 ojja kumanya ebisingawo bwana Yasini Muwanga wanjisebo tuse gyoli emisolo omukulu Isabiri asomye mingi naye ate gyonna abantu bayinza okwibuuza nti nze kati ngwa mu ttuluba lino zengwa mu lino okujjako ekibadde kiriya bwe gwaloogi nti wasigalayo akasente ak'N2,000 asuze negina egy'abakozi nti ow'emitwalo 10 asasula zino wabiri asasula zino kati abalala manya atya omusolo gw'ensasula omuwendo Mukululamika neyanziza ekibuuzo ekyo abawuliriza baffe aba CBS emanduso omukozi omusasuzi w'omusolo ategeera atya omuwendo gw'alina osasula disitulikiti y'e Mukono erina abakozi abakugu obulungi betuyita abawooza b'omusolo abawooza b'omusolo bajja ku kitundu kyo awo wennyini w'okolera ne batunuulira bizinensi yo ne basobola okugerekera ensimbi ezijja oba eziri mu mateeka z'oyina okusasula ensonga nno eyo ekolebwa ng'omwaka gutandika omwaka gw'ebyensimbi omwaka gwaffe ogw'ebyensimbi gutandika mu July nga lumu era ne gukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga so wetwogerera tulina emyezi 2 egibulayo omwaka gwaffe ogw'ebyensimbi gusobole okugalawo so wenkubiriza bannamukono n'abo mwenna abakolera mu bitundu ebyebbali ne Mukono kampani zammwe musobola ozibuuza ne mubabuuza bannange ku kyalo gyenva akasente akayina okuddayo aka LST mukaweereza ogwo nno gwe musolo gwe tukozesa ne tusobola okukulaakulanya disitulikiti yaffe ey'e Mukono esebo bwe bityo bwe bitambula kakati nga nkyaliwo Yasini bawannyondo bammwe bagenda ddi eri abawi b'omusolo babasolozemu ensimbi zino bawannyondo bali ku sub counties business amagombolola business eyo business zamwe gye ziri so batambula mu biseera ebyenjawulo ne bajja ne babakyekingako balabe oba mwatuukiriza omulimu gw'okusasula omusolo gwa gavumenti so ekiseera kyonna bawannyondo babaawo ate oba obeetaazi ku magombolo era basangibwawo ssebo kakati tewali nkola za digito kubanga mu bitundu ebimu baba n'enkola eza digito nti totawaana kudde eyo gwe kirabugizi bwotyo oteekeyo omusolo mu banka awo nno Mukululamika we neebaliza gavumenti yaffe eno eya Yoweri Kaguta Museveni wamu ne ofiisi ya mukama waffe ofiisi ya Kaawo Madam Elizabeth Namanda kubanga baateekawo enkola eya digito
ey'omukutu gwe system gye tuyita IRAS. Kigambo ekyo kiggwayo Integrated Revenue Administration System. Kati system eyo yajjawo okusasula cash. Era ffe mukono tetukyakwata cash. Omuntu oba omuwooza w'omusolo ajja ku business yo n'akutuukako n'akugeneratingira n'akukolera ennamba PRN number. PRN number eyo gy'okozesa n'osasula omusolo. Ogikozesa otya? Oyinza okugenda ku ssimu yo, simanyi oba nyinza obba wa digiti ze bayinza okunyiga. Bogambe. Oyinza okugenda ku ssimu yo oba nga eya MTN. Ezo ze mukono yokka? Mukono nga yo tukozesa system eyo gye bayita IRAS. So district endala abamu nabo kwe bali ku system eno, abalala tebannaba gigendako, naye nga ffe mukono tukozesa IRAS. Ye system yokka ye tukozesa okusolooza omusolo. So ogenda ku simu yo eya MTN n'onyiga *165*4*5*5 *1*1* n'oteekamu ennamba eyo PRN. Omuwooza w'omusolo gye yageneratinze. Then n'osembyayo ash. Ennamba yo wemala ogiteekamu ejja leeta business yo, amanya ga business yo, okonfaminga eddala yeggwe. Bw'obanga yeggwe, then oprocessing n'okusasula ki? Omusolo gwa government gwe bagugerekera yesewo. So yenkola enyangu era ye system etuyambye mbu kati mukono saawa zino omusolo gulinnye nnyo olwa system eno. Mbu omuntu takyatya kwata cash kuziwa mu solooza, wabula sente ziri digital. Mbu osobola okukozesa MTN number, MTN system, mobile system, n'osasula omusolo ogwo, oba n'ogenda mu bank. Bank eno otwalayo era ennamba gye baaku generatingidde n'ogitwalayo mu bank. Era bw'ogitwalayo bajja kugamba this is the business yeno, n'okkiriza n'oteekayo sente ne zigenda mu URA. So mukolera ku banka na MTN yokka? System eyo saawa zino ebadde ekyali ku MTN nga kwekolera, naye nga waliwo enteekateeka okubanga n'emikutu emirala giyingirako ssebo. Mukono tekyali kukwata sente mu cash? Mukono tetukyakwata sente mu cash. Sente ziteeke ku ssimu yo weesasulire gwe wennyini, tetukyazikwata ssebo. Sanon, bwe bangerekera omusolo, abamu babagekera omusolo nga muzito, saaluuni ndaba sijja kugusobola. Kati bwe mba njagala kwekubira ndulu ku musolo nkola ntya? Bwe nabadde ntandika nga njogera nakikatiriza nti emisolo gino gyonna gye tugereko, sebera ku muzindaalo, emisolo gino gyonna gye tugereko oba gye tusolooza girina amateeka agakola ki? Agagirungamya oba agagifuga. Era amateeka gano n'ekyo gakola ki? Gakirungamya. Ekisookera ddala, nze bwe mala okugerekera mba amaze okola ki? Obuvunaanyizibwa bwange. Naye asasula omusolo yenna alina eddembe erikola ki? Eryekubirira enduulu bw'aba alemereddwa ng'alaba kingi oba kitono. N'olwekyo ofiisi ya CAO erina akakiiko akakwasaganya appeals okuva mu bantu okwemulugunya, ke bayita Tax Appeals Committee. Kati akakiiko ako katunula mu kwemulugunya kw'omuntu, era womala okwemulugunya okuteeka mu buwandiike nti nze asasula omusazi w'omusolo Sanoni okuva Ekome, nkola bizinensi eno, sente zino zibangerekera nnyingi. Kati akakiiko ne kakitunulamu, kasinziira ku kyokusalawo oba okwemuluganya ako kutuufu oba si kutuufu. Nga bwe nkugambye nti omusolo guno kuba tugereka, tulina amateeka agakola ki? Agakufuga buli kika kya musolo era ge tutunuulira. N'akakiiko ako keekeeneenya, era bwe kaba kagenda kutuula gwe wemulugunya kakuyita
n'oyo eyakugerekera n'akola ki n'abaawo ne kabawuliriza mwenna ekyo mu luzungu tukiyita fair hearing. Then ne kavaawo n'ekyokola ki ekyokusalawo ekyenkomeredde. Omuntu okwemulugunya tekitegeeza nti sente ze yeemulugunya zigenda kusalibwako, naye tugoberera amateeka. We tutunulira mu mateeka nga sente ezo nyingi tuzisalako, era bwe bamulugunyiza naye bwe tutunulamu nga ntono tukola ki? Twongerako. Naye mulugunya namugaha twali twakola na nsobi, yali nsobi. Because mu musolo bwe tuba tugereka omusolo batukwasaganya by'emusolo tugezaako okubeera transparent and as fair as possible. So bwe zibanga era ezakugerekebwa zezo zisigala ki? Ezo zennyini. So temba kyekubira temubeera tuwuliriza. Wali twayogedde n'emisolo enakoza nti giriwo egisasulwa mu mwaka gw'ebyensimbi, giriwo egisasulwa ku mwaka ogwa kalenda. Ndozoba tetwakirambudde bulungi okujjawo ddala nti guno gwa byansimbi guno okujjako egya woteeri twagende nti egyo gya mulundi gumu mwezi, ejja hotero gya buli mwezi ng'oggyeko license. Yembeera tujawula tutya abantu bawule nti kati focus tugitadde wano omwaka gw'ebyensimbi gugenda? Nga wenabadde njogera nakugambye tulina local service tax asasulwa buli mwaka gw'ebyensimbi ogwa kalenda fe tulwaninga financial year etandika nga July ogugwako mu gw'omukaaga. Era local service tax omuntu amusasula etteeka lirambika omusasula mu myezi ena egikola ki? Egisooka. Tulina trading license naye asasulwa buli mwaka. Tulina operational permit, zino nagambye gwe omusolo ogusasulwa amasomero, ba law firms, drug shops, hospitals, makoga byansimbi. Gwe nagwo okusasula buli mwaka. Tulina property tax naye asasulwa buli mwaka. Tulina ground rent naye asasulwa buli mwaka. Then mulimu emisolo gino ejja one off. Katugambe omuntu atambuza byennyanja, naddala bananga abekkoome, mpata, mpunge, katosi, atambuza byennyanja. Oyo asasula fish movement permit. Asasula lumu lwatambuzizza. Lwatambuzizza sasa lwaze okola nga ine byennyanja byatambuza lwasasula. So kati kitegeeza emisolo gyonna tugiseeko omulakatana bakusasula yekube mu tooki nga ground team tenatuuka. Bawanyondo kubanga ne bawanyondo webali naye nga ffe mukono tetwagala nnyo okuteteganya abantu. Alimu okusasula tubakubiriza basasule. Oli singa alemererwa okusasula amateeka googera kikuliko abakikola kagende nti asijja kuziwa. Era nga bwe nakugambye nti buli musolo gwolina ekola eki etteeka lyagwo erikufuga. Etteeka tewali provision nti ono tajja akola ki? Tajja kusasula. Era omuntu aba tasasudde naddala okusasulira mu budde tumukolako ng'etteeka lulikola ki? Lirambika. Katugambe oyinza okwesanga ng'etteeka erirambika property tax si yengeri gyemu gye tukwasaganyamu n'owa license. So omuntu yenna atasobodde kusasula mu budde tumwenforcinga okusinziira ku ki? Kuteeka. N'ekika ky'omusolo kyakola ki? Kyasasula. Tutunuulira tteeka ki erifuga omusolo gwakola ki? Gwogera ki? Kyasasula. Ampuliriza njagala kujjukiza munegana munnange nti tuli mu kipya kati mu by'amasannyalaze. Tulina kampuni mpya eddukanya amasannyalaze ya UEDCL obuvunaanyizibwa yabutoola okuva ku kitongole ekya Umeme. Kino bakikoledde mu ngeri nesingayo okubeera ennungi ate nga nnyangu nnyo baga nti sigala ng'osasula nga bw'obadde osasula eri bakasitoma ababadde aba Umeme mwenna kati UEDCL ye yakwata enkata. Ali ku mukuto gwa MTN onyiga sita 165# ate ali ku Airtel Money nawe onyiga sita 185# londa UEDCL Lite goberera endagiriro osasule omusolo nga osasule amasannyalaze nga bw'obadde ogasasula emabega. Oyinza n'okukozesa banka yo ba agenti oba enkola eya pewe ebintu bisigadde bye bimu. Enteekateeka eno yatandika nga lumu omwezi ogwokuna era tubeebaza bakasitoma ba UEDCL nti mwebale okutambula n'enteekateeka empya era twongera kweyama tebugenda kutaataaganyizibwa mu ngeri emu oba endala. Bw'oba oyagala buyambi bwa ngeri yonna
obanga ofunyemu okutaaganyizibwa bayagala kwebuuza aba UEDCL beetegefu okukwanukula bakubire bukubizi ku ssimu ate nga sina za kusasulira. Essimu esooka eri nooti 8 nooti 23 nooti 88 oba nooti 8 nooti 285 285 oba nooti 8 nooti 385 385. UEDCL, light up your world. Bwetwe tugamba katumulemu katono. Ampulirize manu sokulida chika zituweddeko nno tusigaza ziri 10 zokka. Ziri 10 zokka bweziti tuyingire essaawa 3 wezikona 3 tugenda kugenda mu mawulire n'Olivia kwagala. Emisolo twogedde ku mingi era ab'emikono bano bagikuŋŋaanya ate bannamukono babeebazizza nti bagiwa mubeebaziza nga mutandika. Yasini bwezirako gy'oli. Abantu bawa omusolo era oge nti mu nkolene ya IRAS omusolo gweyongedde nnyo emukono naye abaffe kye baweera omusolo kivaayo. Kulula Meka, Mukono district is a model district. Kulwaki tukuŋŋaanya omusolo mu bantu baffe ab'emukono era ne guddayo ne gukola kye tuyita service delivery ne tubaweereza obuweereza okuva mu musolo gyabwe. For example, saawa zino tuli mu nguudo mu Mukono tuli mu kuzimba nguudo. Kati waliwo oluguudo luno luli Seeta Namuganga, Seeta Namanoga Road, tractor zaffe ziri eyo ziri mu ddukolako. Okay. Tuyina oluguudo mu Kasawo sub-county, tuyinayo oluguudo oluva e Kasawo ogende Bugereka nalwo tuli mu ddukolako. Tuyina oluguudo mu Nagojje, oluva e Nagojje ne lugenda ne luyita eri e Kawututu, tuli mu ddukolako. Twafunamu enkuba n'etaataaganya emyala, so waliwo omwalo oguli Ezirimiti nalwo tuli mu ddukolako. So emisolo gino gituyambye gikola emirimu ne tugibaddiza ku ground kuba tulina boreholes ezisimiddwa mu district kumpi yonna. Okay. Nakisunga, Ekyampisi, ate Yekoome yo ku mazzi twabawa mazzi tugayita gravity flow scheme, agamazi agava ku lusozi, so omuntu waali we gamusanga naye nga tukozesa ssente zaffe ez'omusolo. Bwe tugenda Entunda saawa ya kaakati contractor gyali, contractor ali mu kuzimba Ntunda pipe to water system. System eyo omuntu agenda kuba afuna amazzi kubanga Ntunda wadde balina obuzibu bw'amazzi, so ne tusalawo tubawe amazzi mu maka gaabwe. So project eyo era nsaba bannantunda mwenna project eyo mujyanirize mukwate bulungi contractor ate wabaawo ensonga zonna musobole ozituusa ku district y'Emukono mu office ya Mukama waffe Kaawo asobole ozigonjoola. Tulina amasomero ebizimbibwa mu masomero bye tuzimbye mu masomero kati ng'Ekkoome Church of Uganda, awe waffe Namataba kuba nze ndi muntu we Namataba awo mu Kyaggwe Sibukaawo mu kaalo kubayita Wantayi. Tulina essomero erizimbiddwawo e Namataba Church of Uganda, classroom block mulimu n'entebe baziteekamu. So n'ebintu ebirala bingi. Tulina ne project eya World Bank gye tuyita GKM, Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program. Eyo program yajja eri mu district Mukono mweri, tuli mu egenda kutukolera oba egenda tuyambako nga naffe wetwekwasaganyiza ku ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo tusobole okuzimba enguudo. Ekitebe kyaffe kya district wenjogerera ssebo mukulu Lameka n'okituukako. Oyinza ogamba wano si kyekiri ekibaddewo emyaka gyonna. Okay. Kiri mu kutambula bakitambuza kidduka emisinde musolo gw'abannamukono. So omusolo gukolera bintu bingi mu Mukono. Okay. Essebo. Katwongere okusaba eddakiika no tusigazza ziri 5 zokka tuyingire mu ssaawa 3. Akadde kano katumbe n'ekigambo ekisembayo kantandikire wa Sanon Isabirye. Kigambo ky'ekisembayo eri bannamukono ku nsonga z'omusolo. Amilameka bannamukono mwenna abali e Namataba, Nakisunga, Enama, Kome, Mpunge sub-county, Seeta Namuganga, Ntunda, Kimenyedde, Kyampisi,
Kome n'awalala mwenna bategeeza nti nga ttiimu yaffe ey'oku ground tenaba kutuukako mwekubirize musasule omusolo mu budde. Oyo yenna alina okwemulugunya oba kyayagala okumanya ekisingawo agende ku gombolola oba jjamu ku district osobola n'otuukitirira ku namba zaffe ez'amasimu. Eyange eri 07 00 mukaaga emirundi 3 3 then eya Chief Finance Officer Mr. Keta Tom eri 0702 7 65 7 ng'amaliriza tubeebaza abasobodde okusasula era tubasuubiza nti nga revenue team tugezaako okubeera transparent nga bye tukola byonna tuli bya bwerufu. Omusolo gwammwe gusobola okutuuka mu ggwanika mufune empeereza ennungi neyanziza ssebo. Katumaze noono bibuuzo biringa bibiri. Onasooka agambe Kasasa Medi Lirwemodde mu ggombolola y'Ekyesiga Masaka aga nti naye omusolo gukyaliyo ogusasulwa mu nsimbi cash oba gwonna ku ssimu kubanga tulina ab'eggombolola n'aba waggulu ku district. Ndoze kye twakyanukudde dda. Ono omulala tataddeko linnya naye kuliko Aine linnya aga nti naye bo omusolo ogwabwe baguwaani era ani agubala mwezi musoloozezza. Lwaki omuntu wa bulijjo anyigirizibwa? Imagine osasule omusolo ku dduuka, osasule ku mulimo, osasule ne mu loogi. Bw'atyo bw'agambye. Sanoni maliriza ekyo nzire wa Yasini Muludugu. Ekisookera ddala ebyafaayo biraga nti omusolo ky'ekintu ekisinga okuwakanyizibwa mu nsi yonna. Naye nga bwe nkugambye tugezaako okubeera abeerufu nga tukola ki tugereka emisolo. Ensonga lwaki tubeera abeerufu okugjawo embeera eyo y'omuntu okugamba nti akola ki anyigirizibwa. Yanziza ssebo. Kale Yasin maliriza. Bannamukono maliriza mbeebaza olw'okuwa omusolo kuba bannamukono ekituufu mugezezzaako okuwa omusolo naye era n'ensaba nammwe abatannaba kuwa musolo omwaka guggwako tubuzaayo emyezi 2 so mbasaba era nga mbeegayirira muleete omusolo tusobole okumaliriza enkulaakulana ezigenda mu maaso zenjogeddeko ate bannange enkulaakulana ezo eziri mu bitundu byammwe banaye mukusobole tukwataganire wamu tusobole okutwala eggwanga mu maaso. Ennamba yange ey'essimu Yasini Muwanga 0774 337 009 nga yenze akulira eby'emisolo ku district yaffe ey'Emukono. Kale batulabire. Kantumireyo mukama wange abantu nga babiri. Asooka saka kutumira mukadde wange mulwadde nno era bwenva wano ngenda yitirawe Mulago. Mulwadde naye ayagala nnyo CBS era saawa zino mu ddwaliro gy'ali yansaba akasimu akaledi akatini kali ku mukutu asobole owuliriza ku CBS. So nkutumidde nnyo mukadde wange tusaba Mukama Katonda akusuuse. Mama wange gyali akatende yonna gy'oli bannamukono bannawantaayi mwenna mbatumidde wamu ne mukama waffe kaawo waffe w'Emukono Madam Elizabeth Namanda ne mukama wange CFO Keta Tom bane mbatumidde nnyo. Ssentebe mundabire. Amina. Toyanziza nnyo nakutadde Isa abiri. Ampuliriza program bwetyo bwetambudde. Ab'Emukono ensonga bwe batyo bazoogedde za misolo kale no bannamukono mwetereze embeera nga tennaba kuddugala abo oba tonasasula misolo teekayo oleme kudda ate mu dduka ate onaagoba oli bwe bityo. Njagala okwagalaza weekend ennungi, njogera okubasaasirako, nyongera okubasaasirako abatuuze b'e Mutetema. Mpulira kiteetaaga olw'okufa kwa Herbert Serwanga Kalule. Herbert Serwanga Kalule mutabani w'omugenzi Kalule Nfuka yabeeranga mpulira kiteetaaga afiiridde mu accident wano ku Northern Bypass mu kiro ekikeesezza olwaleero. Era ntegeezeddwa nti agenda kuziika olunaku olw'enkya ekiteetaaga ssaawa zigenda kubeera 8 ez'emisana. Kale ntubasaasideko nnyo nansana babadde abeera
abekiteetaaga abemutetema mpulira yonna n'ebitundu ebiriranyeewo abagaye mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekya Herbert Sserwanga Kalule yasomeranga Kalangala SS nagenda yava Kalangala primary nagenda Kalangala SS ne wala gyayise nolwekyo n'abamanyi Herbert Sserwanga Kalule bw'atyo Mukama mujjudde mulamu bw'ensi bwe bityo mbagaliza weekend ennungi abagenda okusinza olunaku nkya Sabbiiti ennungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awa